This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mukutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde amasavu ga Ssekukkulu nga bwe tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo aba Honest Estate Developers bakusaliddeko ku assets zaabwe zonna ebitundu 5 ku buli 100 beddu era nga ofa eno egenda paka nga 10 January 2026. Jjukira balina ettaka ekiwenda ku Gayaza Road, ku Namugongo Road balina Sonde n'Emisindye, ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 ne 7, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Nampunge ne Gobero Muguluka, ku Lwentebe balina Zero Phase 5, Sisarutaba Express Highway ne Nakawuka, amasannyalaze n'amazzi weegali ate ng'ettaka lyabwe lyacapa mu ngalo. Jjukira balina n'enkola eya kibanja mpola ate nga n'okulambula kwa bwereere. Honest Estate Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Mankesho okumpi ne roundabout ya Aga Khan, oba tukubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. We no linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Nekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiwa mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ride now. Ogirabye. Yiyo. Ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Wetwale dakiika nga 2. Dakiika nga 2. Kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwere helmet yino. Helmet. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Nasooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Ale Luzungu kade kazungu tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi ala bora babaddi abakyala wele somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omugo gwa Musa white star premium detergent. Waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Gundi eyo kansubire teyitamu. Kale. Asawa. Olunaku olwaleero is a Monday nga bwe nabagambye ku show y'okumakya ngenda kubeera ne Gabriel Buwule. Andasinga amuyita Buwule naye ye Buwule. Yes. Era erinnya lirimu W. Buwule. So tusanyusa okukulaba. Nange okubasanga. Ogamba otya? Ntyo abatulaba. Mwebale kuwagira. Omukutu guno gwatandika guli hambo. Kane gufuuka ensonga. Ate zoevuzi tezibulawo. Olumu obeereyo waliwo omunaku gwe nasanga ku Twitter. Musubscribinge Kasuku. Subscribinge Kasuku. Ne mugamba nze kanteekeyo ba subscribinge tulabe enjawulo. Tulaba amaanyi kye gakola.
omukulu batandika omuwa screenshot z'ennamba ate yagambye baveeyo nga yekkaye yavuddeyo naye nga abate abazzeeyo bakubisizza nedda just tuyina kyendabye mu byonna and I think it's not going to be a war we shall win nga we are exchanging words nasazeewo ne ŋŋamba nti kati waliwo ebintu ebimu ng'abantu olina okubakkiriza bafuuke abagezi bakole bye baagala obudde bukole ki there's a certain level of entitlement gye tulina ku social media kati kasita omuntu alaba nga kyoyogera si kyayagala owulira oba bw'okola ekintu ng'oli si kyayagala automatically ofuuka mulabe we si social media yekka tuli mu society y'abantu abaagala okubabuulira bye baagala okuwulira so si bye bateekeddwa actually bwe bulamu bwe tuyitamu luli nasisinkana omusajja omukulu n'aŋŋamba nti buule mulina obuzibu mu abavubuka kino sandakira n'agamba mwe muwasa abakyala mwagala oba ne mufumbirwa abaami be mwagala mu kifa ky'okufuna be mwetaaga need is different from want. Yeah. Okay? Our desires are different from basics. Basic things we need. Okitegeera omwana ayinza okuba nga oyagala mirembe n'ogamba mwana mumuleka azanye temutawaanya naye mirembe egyo mwana gye mumulese bw'atandika otugalo tuno tuyingiza mu soketi tulina omulekera egyo emirembe asigale nga agenda mu soketi olwokuba tetwagala kulekanya mwana okitegeera ebintu ebimu tulina okuyiga ngaffe era kyova olaba nti tutuuse ekiseera nga ne be tuyitamu tubiyitamu lwa mbeera ey'okwagala okuwulira ebyo bye twagala okuwulira waliwo omuvubuka omu bamuyita Matayo very unbecoming boy abeera ku TikTok yagenda n'alagula abantu nti enkuba egenda kutonnya mu kalulu owa boda wange n'aŋŋamba naguze ekijaketi nti Matayo yayogedde ne mugamba oli musiru katukebere forecast tuyina essimu zino kyesimu eno ogiraba esobola otukeberera forecast w'ennaku ettaano ezikola ki ezijja ne mugamba letugenda okulonda olaba tugenda okulonda gugenda kwememula naye ate awo wakati awo wagenda kubaayo ekiddedde it is going to be humid as I told him kubanga avugira ku Gaba Road the case was like that I was loitering around Kampala bwekyali kane wabaawo omukulu omu yatuuza abantu live neekuba n'abagamba bagenda kulangirira ne Museveni agenda kuba ku ndiri nembuuze yali nange ne mugamba oyo ye dokita wa Museveni oba nabbi sort of something waliwo ne yagamba nti Museveni alabiddwako nga afuluma ne famire ye badduka ate ku lunaku lw'okulonda omusajja nga kati oluusi ebintu ebimu ebyo oluusi bw'ojja omuntu n'oyagala but one thing I also realized that we are in a society where people's emotions are high. People are tired for whatever reasons they give. Abantu bakoye, especially on the political front. Because of that, omuntu anayogera ekintu oli kyayagala owulira yajja okukola ki so kati ebyo badde ngamba ebya X ebyo nagambye nina gwe nalabye yatandise no n'akiwa omuliro. People have started abusing Kasuku nga teri banvuma. There is a group of videos basiru banne be bali awo balinga 5 8 bewadde amaanyi but I said sigenda kuwa bantu budde kuba kati olaba ekizibu ekiriwo mu periods where people's emotions are high wokolera ensobi ate ensobi eyinza okwaffectinga gwe longer than ate bano bo nga bakoze eki ate nekitulina okweyingizaamu n'oleka embwa si buli muntu nti osobola oteekeddwa omuddamu nze kati nnyina polisi bwe nkuddamu ng'oyogedde ekyekisiru manya nti ndowooza osobola okuva mu busiru ofuna ku magezi nze sirina ddagala lya busiru I don't run a psychiatric hospital no bwe nkulaba nga ono asobola otutegeera onkuddamu era abantu bule yambulookinga because you are stupid even when I tell you to be stupid I blocked you for my mental wellness bwe nenkuleka n'okola ki n'ogenda okitegeera kakati bw'obeera omusiru nga ndaba sirina kyakukolera nkuddamu waliwo omusajja amuyita Kinuwa Achebe abagezaako okusoma
kansubire mu biseera bino ebya internet ya wansi ate musomako ne mufuna ku bintu by'musomako Chinua yawandiika n'agamba nti it takes a stupid man to stone every dog they find on their way. Omusajja omusirusiru ne bwe kabakaana ng'okatumye kamuwano gagenda oleeta obunzaali ne kasanga embwa ezirunduza ne kazikuba amayinja ne kazikuba time gye kaspending okudde ewaka n'enva kasanga zikoze eki zisiridde. Let dogs be. Ozireke kugoba gireke kole ki egende but you a man you are stoning dogs stoning dogs everywhere. Osanga bakumanyidde ku TikTok olekane nabo. Osanga bali ku Twitter social media katwina mudidi. Twina Facebook, simanya Facebook ekyakola. Jeri. Twina VPN, Instagram, twina Blue Sky. Ukitege. Kakati sometimes you need to choose you. You know omuntu gwe mmanyi aina TikTok. Netera bangako content we Uganda ngate muna Uganda atenga yagigulirawo Uganda. Na mumuuza lwaki nangamba no. I chose my algorithms differently. Nangamba nina nempulira abantu eri kyenkolera ng'oli agamba nti Sepuko ani Sepuko yakozaali ne baga atoyo ya nti wamulaye ku TikTok aga nzenze ndaba bazungu innovation STEM, you know STEM, science, whatever, technology and math, economics and mathematics. Nagama nze byenzidamu era gendo omukazi okola ki okuscrollinga bwati nga sinalabayo na lutalo lwa Luwiraiti sinalayo na kantu kazubeda Najabina nenga tuli mu society yemu. I think fena abali and I think most people bagenze bachipiking and naddala bana abali mu celebrity world bagenze besonyiwa abantu wolusojja n'okayana n'omuntu kayite tuganye omuntu opinion ya inojiwa ogenda nola profile ye waliwo omugwe nasanga era aba TikTok abalekana nga nemmere tayina mino matubeera mu kyanja muno ne mugamba blood na swala nga sina kyakulya ne mugulira kali ne mujjayo ka video ke ngali abantu abali bubi kali ne mugamba negwe muganda wange byonna byoyogera obifunira muwa ng'osobola obbeera wano nga tolina nakyolya maybe you should be doing content ate genda osikiriza abantu okujja okuwa business anyway buli omu yamanya buli omu akole kyayagala now kati kano nga tumalizaako waliwo munnamateeka muyita Nicholas Opio yagenda n'awandiika nnaku ttaano eziyise n'agamba be aware of rage baiting social media actors. Their influencer business model is covered in thin layers of public intellectualism. Bakulowozesa nti bagezi. They accumulate pelf through such approaches and means. Kano kengendo sembyayo. Agamba. They have expert opinions on all matters of subjects. One day they are experts in latrine digging, and the other day they are experts in aerospace engineering. Osanga omuntu nga ali wali anyonyola abantu futi ezikola toyi nanyonyola bulungi enkya nakunyonyola ebizungirizi nga bijja kuno kyovola nti ogenda sanga omuntu akugambe nti kye bakoze Madulo kijja wano eryato lyatuse Nairobi nomugaye Nairobi waliwo ennyanja naye nga okutambula kwatambudde n'okumanya ensonga nga yagendako Mbaale ate ne Mbaale ng'ekyamutwalayo bagenda mu babuyita butya field work wa geography myaka 3 egiyise emabega kati abantu just tulina baleka buli omu akole kyayagala oli bwakoowa ng'agenda ku kiddako kubanga maama tosobola ate genda nga ogenda okakasa buli omu kino kiri but anyway that's life. It's happening to everyone out there. The best, I think the best solution, sometimes you keep quiet, you let the storm pass. So people called for that protest nechigana nebawewera nebagamba kale ekyo nekikola ki kati awo netulinde ebirala. Now gabeda bagambye ku macha bule muleeta tugenda kuba twogera ku kalulu akalulu yakalimu yali mu field ate bategeeza nti guno mulundi gwakusatu nga nkavalinga akalulu era kano ke kasembye togenda kweyongerayo asikyadda mu bintu bya kisiru naawe byekisiru sibibeeramu nabikooye
So tell us, how was election day? Election day atandika bulungi. Olweggulo twatandika n'ebitingana bingi n'abatukozesanga batugamba mwekuume toyita wano tokola kiri. But the state hit us with a surprise. And it was generally peaceful. I've covered polls. Sirabango kaluka kali peaceful nga kano. Osobola kiwakana kuba tumanyi era gwe tokola ki tobeera yabamubeereyo mu byalo amubeera mu mayumba gammwe abamu buli Bulaaya abamu temulonda naye nze abadde wakati kalulu muganda wange nabeera ojjukira akalulu ka Besigye naline tujja tutuuka waawo eyawangudde Muwanga Kivumbi yali supervisor wange is a very good political editor Eriasa Mukiibi tutuuka enajja nankumbi mu kalulu akamu Besigye ayise bannamawulire najja nankumbi n'atugamba mumanyi nti waliwo ennyumba gye batiikingiramu obululu mujje tugende ennaggulu oyo Mukiibi nzijukira ne tugenda omusirikale n'agamba batiikinga kati ate mugenda kukola ki Besigye n'ayomba Besigye n'agamba akatudde najja nankumbi tukole ki tulabe ekiddako ffe twapimamu ne tusigala wabweru awe bamukibi ne bayingira mu ka office ka FDC najja nankumbi abo Felix Kaweesa bali basajja babi bakwata kanisita eza tear gas nga Besigye alina abamawulire mu office omayika ka office ka FDC kafunda abayaye ne basula mu kanisita nga ate waggala ate ne bayimirira ku mulyango man don't joke with Kalulu okuddeno wabweru fetu bila kubali kukubo ndi ekiri eri dokita afana abaliyo nalaba ko omusajja oba yali bamutwala ku airport zino airport van omwana yakasuka echupa ya Fanta nga bwogimanyi ne rolling nga waiting emotoka eri ku zipiri n'atagala autu n'atomera wa boda bwe ziri zabanga fear scenes oyo abagobera president wa Nigeria Jonathan yaliko president wa Nigeria Jonathan Goodluck yali obavano mukulayira we nalaba ko ndi kombo y'omukulu bagikuba zijukira abaana babanga tebasaaga nebino twabaddewo nga n'omusirikale akubuuza nabadde simanyi nti abasajja abo bamumanyi n'okumanya bule kitole ki leero kikwatiddewa nabadde mu line baluko wesigire ababanga abakambwe ngagamba nondedde wano omanyi banzaala wali okitegeera oyo namusanze mu zone emu ekibuye erinnya ndyerabidde eyo gye nasanze abavubuka bazze n'olukoba babima 20 meters bagambye mwatugambye ziri mita 2 bali avubuka babadde committed by the way era kino sorry to say so munanyigira Mwami Bobi Wine avubuka babaddewo abavuka batudde ne bagamba ffe weetuli aba bapimye olukoba ne babeerawo paka akalulu twagenza tubakyekingako tulaba abavuka bano entegeera yaabwe nga weebali ne vidiyo njiira nga bapima ekifaananyi vidiyo ogenda gituweera mutyaba genda gibaweera mutyaba nga bapima nalabyeko abakazi bino tebakulimba musimaye bakubye omuntu akole nalabyeko abavubuka PTC Gaba Bunga A to Z nga oli abala bo bwe babala kati nga bo babala mu lulimi bagase oluganda nga ayogera olugwala ayogera nga buli omu ayogera kike nga tebavaawo abo babadde babagambye kubanga we basoso okubalawo mu Makindye East nga babagambye muveewo ne bagamba tetuvaawo laba omuwala ono olabye amaanyi nga tebavaawo
kati batubuuze bannaye Bob mumuulizaako kati kiki kye tuzzaako batulangiridde wano kiki kye tuzzaako bagala naife tukolako ki gwa mawulire okuzzaako emabega polling session zaabadde peaceful era Nakavalinje Makindye East ne Makindye West nempitako mu Lubaga buli polling station yabadde emaningibwa betuyita ba police constables ate nga tebalina mmundu wabula bagenze babasuulamu omupoliisi omu awasinga abamajo wedda bakola ki bayita mbuyisi nze nagenze ne mu barracks Makindye nga it was peaceful abavubuka nga bayomba bali mu line n'abamaje nga babagamba mmwe ku luno mugenda kukiraba ng'abamaje basimbye nga baseka nga bagamba mugenda kukiraba naye nga teri w'amaje agamba namuvubuka nti sirika oba toyasama nga babagamba naye tulonde tuveewo nga tewali mbiranye yonna okitegeera era akalulu kagenze smooth nze nabadde ntidde nakomyewo n'endya ku office nga ntidde okgenda mu kubala ne baŋŋamba tugende tulabe era bwe baakabaze buli omu n'alindalindako awo buli muntu nadda ewaabwe abantu babadde of course obusungu bwabaddewo ng'obulaba zijjukira natuuseko ku St Denis eggaba awo kukidda ku Cape awo eggaba akawala ne kagamba omukyalo omukulu nti nga tulinze ebyokulonda birudde okujja akawala ne kagamba mukazi mukulukulu ne kamugamba maama ate ogenza akalulu ka Museveni okatutte k'omukazi wakamulya nawe omwana omuto okyalowooza ebyekisiru mu kifo ky'okulonda muto munnammwe muli mu kusiruwala eggwanga munalirekera ffe tufe nalyo omukazi mukule nga bwagamba n'agamba ate nja kudda nonde Bobi Wine kikulume kakati omanyi kwabaddeko obwana obunnankole nga bungi mweyo eriye bwabadde bambi bukuuma akalulu ka Abaho Judith Abaho muwala w'omugenzi Kano Jackson Beera ababeera eggaba mumanyi era oyo yakozeeyo akatiisa kennalabye bw'oba otuuse eggaba waliwo bayita ewaagabuda kati ewaagabuda awo waliwo engeri y'ekisaawa walina okubeera akatale naguno gye buvudde bugenda awo we balondera we bayita market area trading abantu we balondera kaakati oyo omuwala wa Kano Beero olw'okuba yabadde yeesimbyeyo beeyiya ne ba chairman ne bakwata polling station ne bagizza mu kasomero wafunda bwe wati nga bwolaba akasomero kababaho ka mugenzi Kano Beero bakayita gaba modo kati ne bagijja wali awanene kati ngaffe bannamawulire twatuuse ne ntubuuza chairman n'abala tibannaye nga lwaki mwazze wali awanene ne muteeka wano ko chairman omanyi waliwo omusana mungi ko omuvubuka gwani agambye twazze kweggama musana kati n'agamba n'ekirala wama munnamawulire waliwo tugenda okulondera yadde wagazi naye tewali ttooyi ko muvubuka sirika ffe tetwazze kupama ekitegeeza bafudde eno layini ye gye yakuba nti abantu simaate bagende mu ttooyi yali naye alina gyakijja munnange awo wabaddewo emivuyo kubanga nga polling station naye ate eri mu bizimbe waliwo abali mu t-shirt z'NRM oyo muwala wa Baho oyo muwala wa Beero yakedde nga polling station yonna we bagizizza omanyi yonna ng'ebipande ndowooza nga byakakadde kalamba biri awo biri littered ebivuuka byeggaba ne bigamba nedda ne bibitimbula ne bireeta ndowooza abatuukawo langi mujajjira abaajono ne bireeta n'amayinja okuuta biveewo ebipande tusobola kulondera wali bipande naadde awo ndowooza bagenda kubaawo embiranye n'engenda ekatuuso abantu abakulu obwedda bajja ne balonda kyensobola okuwaako highlight yenu turn-up yabadde ntono naye abaana abato balonze abasooka obusoso okulonda bino ebyabakadde be bavuga ku magaali saabalabye be bamanyi okuleeta awo mu bugaali n'abantu abo bajja n'amamotoka gaabwe okupaakinga balonde abo bo tebazze kuno ate era ababaddewo we balinze kubanga ekyabaddewo tolaba nti Makindye division eri kumpi ne Kampala kizibu nnyo sanga polling station eyafunye
ebikozesebwa nga si ssaawa 5 kudda waggulu kizibu nze wenasoose okulaba bakasitinga akalulu we wabadde abamanye ekkonge ku St Denis ku Kereziya gundi we yalondedde bamuyita Zahara Luyirika naye nga balonda Zahara Luyirika babuuza ebokisi eya president yeriwa eya gundi yeriwa MP ata omuwala wa Electoral Commission nafuna akapapula ka pick fair n'awandiikako naye nga bwawandiise tokola ki tobulaba n'ekirala ne tubabuuza abataasoma bo bagenda kukola ki mugenda bagaidinga batya ate ne batumya ekikalaamu kino kimaaka nga byonna byakweyiyayiya biri awo okitegeera so wabaddewo omutamiivu n'agamba nze siva wano n'akwata akaluluke yabadde muwagizi wa Zahara Luyirika kwe nalabye ne taata wa Zahara Luyirika awo nga ze Zahara n'amugamba vaayo taata tebakulaba nze bagenda kuwamba sina gye ngenda kujja taata nga naye ayagala kamera kwogerako eri bamawulire n'amugamba taata ssebo tojja kikola so bye bibabaddeyo n'okugezaako kuwaako kano ndowooza tekajja munyiza mukwano gwaffe Luuko Oweyesigire naye yaŋŋambye naŋŋabuule ya anti bamuzaala Kibuyaawo we yalondedde naŋŋabuule simanyi oba akalulu ka president nkataddemu president nakMP nkataddemu kubanga ebibokisi ne besikole ki si biwandiikeko so ndowooza bwe obumulumulu bwe nalabye obululu twagezezzaako sampling okumanya ekivudde ku polling station n'ekigenze Kololo njagala okutegeeza obwedda biffe byetwala bye mu field nze nga bye nawulidde ate ne Kololo bye nakoze eki binawulidde olwo nkuganya ni reference to Makindye kubanga oyo njagala okuwulira authoritatively musajja wammwe mulya nnyama ayina amaanyi awamu obwedda asinga ne Bobi Wine obululu nga president we amusinga numbers awamu kyekitegeka waliwo abazze nga bo bazze kulonda mulya nnyama addeyo ye wedda n'oyo omuwala oyo Zahara Malende omuwala badda bamulonda naye I've never seen a person like Malende era ndowooza temuddangamu ne mulonda oyo omukazi polling station nga talinaako ba agent bantu bewaayo bweyiyo kumuyamba buli kimu nga kiri awo ndowooza nga yalindidde gyalindidde bo banaamuwa bamuwe naye nga bantu babiyamba naye nga munnanga abantu bamulonda bayita nze saamulonze nagenze nenonda sister wange oba maanyi ga kaadi anti bebazzeemu era ebibabadde bijja mukubya nze nagenze nenonda sister Shamimu nanfuma era ne tufunawo bululu waffe busatu kubanga nalabye ayinawo agent nange ndowooza aliwo n'omulala yamukwatiddwa ennaku nze era nagenze nenonda era mu nsonyiwe it's not within my profession to pronounce what you say nagenze nenonda Bobi Wine nenonda mulya nnyama kyemmanyi mulya nnyama talina kyagenda tuyamba n'ate musajja ayina babeererawo emizikiti bayimaamu ayina abantu bambi babeererawo ate awakola mulya nnyama street guy yes ayina abantu babeererawo n'okuweerera si muyivu nnyo naye aweerera abantu neŋŋenda neŋŋamba siva ku Shamimu nenonda Shamimu netufuna omu agenti nange n'omulala eyatukwatiddwa ekisa simumanyi nze seekyusa olaba n'akameeya sinnasalawo njagala nnyo Lukwago naye ng'aluddewo okyali mukirowoozaako kati ntandise okulowooza ku mukyala wa Mao kubanga mukwano gwange nze seefuula ojabayiza owadde mukwano gwo kwegamba mufunewo kamu nga kako nga kange naye obedde basoma Shamimu nanfuma kamu nga ni munnamawulire naye nga mpulira njagala nsuule byenkutte nkube engalo naye nga tekikirizibwa naye kyasinze okunkuba musajjawo tafubbi Sakide 01 kati n'owulira wali omanyi mu polling center bamu bungi oba owulira wano Sakide 01 Sakide 00 Sakide Sakide tokittanga ndowo tutaddeko amaanyi mangi buule ziwe ya tafu for tafu B sifanyi na namba gye yafunye ate bangambye bannaffe wadde bakavalinga ewa Ssennyonyi
banga msajja muyafunye dialing code ye Congo 242 lwamiti 242 josoko nyigango kuba Congo Brazzaville si wanena wasokerwako plus 242 ngokuba Congo Brazzaville eriye point noir bamugobye mu gwanga ate mabike taddangamo okwesimbawo pozi yajidde ku DF. What was the problem? Neba nango omuti gwaleme n'okufuna yadde amasanso gwewulira abadde omuti wabula abadde bakolako bo bulungi osinga basekidde mabike wedde ali mu 0807 ne Museveni waffe ya improvinze mu kalulu akaggwa we nalondera era we nalondedde yafuna 3 ku luno yafunye obululu 27 Bobi Wine 10 naye era kyadde kiraga bwiraza abalonzi babadde batono polling center yaffe Museveni yagaye mbo bano bawonye buwonyi kuba ye ku register NRM inaka abalonzi milioni 18 abamulonze bali musanvu bokka yagaye nti baba kujja kyandigudde ku bano Museveni naye ubu kulimba kwalya ene naffe batubye waloge nadde empagira bamubye Mwanga Kivumbi yabbye mu kibi ate ogwo yabujjeewo bwe yafuna kye kyabadde Butambala Kivumbi tasobola kuweza yadde obululu omutu akanaana okujjako nga akoze nnyo era obwo bwe yafunye zezo sente ze yagawa mu lasti okuleeta ba King Saha we yamuleeta emirundi emeka nga si oli ate mu kisanja kiri gwata asasula je sante yamusasula be bayomba nako ate yazireetaawo ogitegeera n'aleeta ba spies ekyabadde Butambala abantu temwategeera Butambala abantu abasinga wano nja kugenda kubawa ekifaananyi kya Mukiibi naye mumuteeke abantu bamulabe Mukiibi Eriasa Sserunjogi Munnayuganda yasomera Gombe SS n'asomera Makerere yasooka kutandikira Kitagobwa Gombe SS n'asomera Makerere yafuna degree mawulire n'agenda n'asoma Germany mu Dochiwera Academy n'amala n'asoma Aga Khan masters media management kati bwe yagimala wayitawo ennaku ntono na retiringa ku monitor yali associate editor wa Weekend yomu ku bantu abakyasinze okukavalinga stories za politics wano mu ggwanga era yakavalinga nnyo Besigye abo balukwaga abasajja bwe batu bampuuga ne muwanga wako kennyini yali munnamawulire omu kubaasa okukola ki omukava nene Mwanga Kivumbi teyali munnamawulire namawulire wayabeeranga awo just ku CBS nga talina kyakkola yabeeranga awo era oyo oyitibwa Kaya Kavuma be baamu omulimu n'abeera awo oba yakola ki ekyo sijja nakyogera mu kamera ne bamukwata mwami Mpuuga n'amutwala ng'abeera ng'alinga office administrator ku ka institute kwa mwami Mpuuga eyo gyava ng'obulamu buganye naye ng'alina ekigambo awo ku CBS kitokomoka babanga bakubi b'amasimu naawe nga kitokomoka ne bamutwala nga waliyo by election Faizo Kikulukuunyu ayagala opposition yagala okujja Faizo Kikulukuunyu e Butambala Kikulukuunyu weni alemu Besigye yalina ekimotoka ekikadde abo bagundi abo bakasibante ajja kubuulira be bapangisiza ne Kivumbi oyo nnyumba yalinga yeeyiya ngere oyo mwana w'e Masaka ngere Butambala agendayo kweyiya bweyiya nga n'otuzi nga n'empale ezifuwa oluwa gwe nkuleta ebifaananyi bya Kivumbi ng'omusipi agusibye gugize ensongodde Kivumbi teyalina kyeyalina kati Kivumbi Besigye agamba tusimbyawo tutya omuntu atalina yadde emmotoka actually oyo musajja wani ono olusani ono omukyere Munyagwa abimanyi kakati Munyagwa ajja kubuulira Besigye akwata ekimotoka kyali yavuga ekikadde ambagambi emmotoka ekola naye teyina ki byuma abasajja ne bakuŋŋanya ssente abo bagaluga baani bamusinguzi n'abala ne batereza emmotoka byuma babigula wa Kisekka Muwanga kwe kufuna n'emmotoka yeesooka Muwanga bw'amala okuwangula Besigye bataddemu ssente omanyi gwe yasooka ovuma Besigye. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here?
I'm here to tell you about Delta Cash. Basanga wano anali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni okuva ku $2.2 paka ku $5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziina nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okkiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi mwanga ye muvumi tabeera wamu bwana mulaba mu DP yagira kadi FDC yagira mu DP ebiseera ebyo FDC ng'ewagira buli muntu yenna gwe gy'oli ababoola babasikiima bwe tunuulira sorry mwanye ekitiibwa nze ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga noonya ekibiina kwe yajjira n'ebibiina byazaawanguliramu yabeerako wa FDC yabeerako wa DP yabeerako wa FDC yabeerako njogedde DP n'agendako wa go forward n'ajjako mu nuupu kati kuluna adda gwera mu muti ate waliwo akasajja ke baawangudde nasanyuse omanyiza sikweka fitina naye nasanyuse nga wangudde gundi gwanika akasajja ako ke kalobesa Mpuuga musajja ali wana planninga kino is remaining decent kavuma abantu abali mu ovule basiyazi ng'enkya kalabikiramu ovulu mu kyalo ne gaana bana bakasiyazi kaddeyo kabuulire enjiri abo basajja abo babi nnyo abantu abeeyagaliza nze bantama era kyekyabadde ne ku mukwano gwange Lutamaguzi namubuuza ku social media ekikuvumya Katikkiro kyekyaki tosobola mukubya ssimu gofuuna ofuuka expert mu buli kimu kabaka bamututte Namibia ayogera ebitakwatagana eri Nakase Kempwedde omulambo gwa nnyabo gye guli wano ekyanja nti twamajjaawo abafu baffe wagwendewo development naye abantu b'e Nakase kumayi bwe baŋŋamba bwe baatuuka eyo nga baŋŋamba omusajja oyo yavuma Katikkiro nga ye yali alowooza mbu eri tebigenda ttuuka ate nno tebakulimba bino bagamba sale iki buuza abantu b'e Nakase oyo omusajja tumulaba mbu wenyalemu eyamuwangudde bamwagala ebyalaali mulimu abantu nga beenyalemu naye nga baagalwa nze famire yange tewagira ebyo bintu simambu gavumenti biki n'ate Amelia bamwagala Amelia kyambadde kubanga alina byakoze ku mpigi empigi reasoning y'empigi gweolina kyotukolera bino ebyasimayo muno olina kkala gwe gwamanyi era kyova olaba empigi otuuka ajje wano otuuka empigi nga bakutte ne bagenda ne balonda opposition ne bamala ne balonda owenyale awala ffe twabanga ne Mutuluza waliwo omusajja yajja empigi bamuyita Mutuluza Peter Clever abantu ne bakkiriza ne bagamba John Boxco Kasirye musajja waffe yalinga musajja mukuzi w'amannyo ng'amanyikiddwa dokita w'amannyo bagamba Kasirye waffe naye Mutuluza alina kyakoze Mutuluza ng'olwo aleese woodi y'abasiriimu empigi kubanga empigi buli muntu yali asitudde obudomola nga siriimu ali ku mpigi mu babooda Mutuluza n'akola omulimu era omulimu ogwo yagongerako ya Amelia yagoba siriimu empigi ng'abantu baafanga kyeyonoonero ne bagamba gundi bamuluze naye nga mugundi yabadde aggwawo ogitegeera Amelia n'agamba abantu nedda it's not a death sentence mugende mumire eddagala n'atuyiyiza akasente ng'abanaku abagenda okunona eddagala olunaku lwe banoonya eddagala ovaayo ne ku wuugi
ovaayo ne kasukaali kagamumire eddagala nga bw'okola ki nga bw'olya kakati buli wa siriimu yenna buli alina omulwadde buli akola ki ne bagamba ffe ku Ameria tukola ki tetuvaako woodi y'abakazi n'agiteekawo mukazi w'empija azaala bulungi omukazi w'empija afiibwako buli mukazi n'agamba ku Ameria kwesikola ki kwesiva kati ng'owulira Yuludamani mbw agenda mu kooti era oyo ŋŋenderawo ne muwaako obujulizi naye bagamba nti akalolo naye yakawangulidde ku small margin small margin tekitegeeza nti bakubbye kyova olaba ffe tukugamba nti Mwanga Kivumbi yatubbye kubanga twamukubbye range bweti nesoko tubulire kyekyabadde e Butambala from what you get goli munnamawulire you do investigating ekyabadde Butambala Mwanga got a shock of his life kakati kye yakola yakwata avuka n'abajja mu Kisenyi nerye Nansana n'abaleeta nga baleese kukola ki kukuuma DRF muzikusudi of course baminga naye omuntu yasuubira nti wajja kubaayo ki chaos ekitegeera ati abavubuka nga bagenda kujja bakoze byonna bali wa Mwanga bayiiya mu butuufu abavubuka ekikolo ekyobatta kyabadde kikyamu era ne Mukiibi yagambye bano asajja batukoze bubi tebandikubye baana b'abantu baba balina kye baakoze fonna bandi basibye kubanga ne Mukiibi essaawa ya leero Kaberidya Mirembe tebamanyi kyakubisiza bavubuka tebamanyi buli omu yabadde bibye wabula bagenze okuwulira nti eri bakubyeyo abantu ebyo bagamba nti avuka babadde n'amajambiya si bituufu naye president agabadde n'amajambiya president olimba osajja gwe naawe lyowayiriza abavuka tebabadde naye ate n'ekirala nti Muwanga bantu yandi batadde mu public space tosobola kukwata avubuka wo ate ng'obajje wantu walala bantu batandika okusuubira poliisi ebyokwekwasa weebiri avuka babadde trigger happy kyenjagala okuwulira ezo incidents ezo z'okkuba abantu amasasi tezaabadde isolated atulaba wano I'm accountable to what I'm going to tell you we had similar incidences in Bulenga a day after ne waffe wali nakuwadde ngodde nze wange gomanye wange kukirira ddala munda naye nabadde n'omwami Musavya Augustine yabadde azze waka kulaba mupiira asula Ganda omusajja nanga abula ennyumba ogikoze ekinga kolola okugulawo enaguddewo bwenti mama tiya kanista bakubye amasasi ne tiya gas awe nakuwadde awakana abuuze Irene Nakasito wa Red Cross ye neighbor wange babuuza abantu ababeere nakuwadde awo ku shero awo ku poliisi yebbira okutuuka wonaona ku lufula ne bakkirira mu byuma bya kasooli sasi tiya gas ekyo kyabaddewo okuva ssaawa mpaka ssaawa 4 ezekiro wankubira essimu sakubira nga basirisaamu ne beeyongeza basirisaamu nga obuzibu buvudde ku ki kakaddi luno bundo butono wali mu mpaawo abamanyi mu mpaawo avuka baayokya ebipiira nga bomayi avuka okuteekawo embeera bwe bookya ebipiira ndowooza babiri put out of action abandi babyokya kati abantu ne banyiiga abantu jukira kiro abantu baddanga mu mayumba gaabwe mawe nga bakuba mayinyanga nabo bakubagana banabayayi nabo ne batandika okukuba era ffe waffe yabadde nga barracks naye bye byonna bibaawo nga munnange eyabadde ekijja bwemi mu mukwano gwange ng'aŋŋamba nti tubadde tubiwulira eri mu Nnyendo Nnyendo Mukungwe nga gye biri ebivuyo naye kati wano ekijja bwemi bikoze eki bitandise osembera kunze kiki nti bagakubanga bwe baagala okitegeera so I don't know oba order yabadde kuba okitegeera aye n'ekirala ekyennamba abantu abo babadde abantu 7 e Butambala okitegeera wabula tufunye omukisa mukulu waffe Mwanga Kivumbi yagamba alina obutambi akati atuyamba obutambi otukole ki tubulabeko and someone should be held accountable exactly niche sagala muteekewo mulimu abagamba munawalabya bateeka mu komenti ya Mukiibi ku Twitter oyina omusaayizi gw'engalo ku bantu totusirwalirako Mukiibi si mu poliisi Mukiibi talina muntu Mukiibi talina muntu gwakuba masasi okitegeera ekirala omuntu gwe yadde yesimbyeko olumu bamukubako n'ekifaananyi ng'alina pisito Mukiibi tawulingangako yadde kuki ku pisito okitegeera bamukubako ng'alina pisito
Ebimye twalina okujjayo mu kalulu lwakuba twali planned. Yegwe nkunyumize twa planningira Kivumbi. Mukibi alitayalinga atugamba constituency tujaga tugamba Muwanga wa Amaanyi n'atugamba yakoze ekigambo kino ngenda gobe jembe ku kyalo. Kufuutya. Kumbe Mukibi kye yagenda okukola. Yagenda n'afuna form zonna zizita batya register ez'abalonzi mu Butambala. N'abamanya nti wano waliwo 10 wano waliwo bati bonna n'abagira. Kati n'afuna bamobilizer abamobilizer abaali banyizeeko ne ba candidate baabwe n'abayita mu ntiiko n'emikwano gye ne bayimaamu. Kati n'abagamba munoonyeza abantu Muwanga Kivumbi be yanyiiza nga baali bamukoleddeko nabo n'abaleeta ku ki on board. Kati n'abagamba amannya gano ku buli kyalo nno n'abagamba kuno ani atasobola kumpagira. Namugamba ono ajja kuwagira ono tajja kuwagira. Ezo discussion zabangawo nga wiki 2 nga bagenda balaba nyumba ku nyumba. Kati nga ye bwe batypinga wano nga Sam Green nti ono ajja kumpagira, mu yellow nga oyo gagamba ayinza obutampagira, mu red nga gamba ne bwe nfante takola ki tampagira kyalo ku kyalo. N'afuna abakyala ttiimu y'abakyala n'abaami n'abasindika mu bano basuubira nti tebasobola kukola ki muwagira naye basobola muwagira bagende baboogereze era nga bagiza lipooti gundi yakkiriza ono yatulimbye ono yaganye ono yaganye n'abajjukiza n'okwewandiisa ku nkalala okitegeera. Kati Mukibi kye yakola mu magombololo 6 agatwala Butambala kaunti gonna n'agawandiika n'akola Excel sheets ezimulaga ennamba y'obululu agenda okukola ki okufuna. Kati abantu abo ne bagenda nga babajjukizanga. Kati nga Muwanga eri bw'aba aleese ba Spice Diana avuuka bali amayirungi batambula avudde emirembe babeera okwo ng'ono yali ku bantu muntu ku muntu okitegeera. Kati Muwanga bw'akitegeera nti tumuyingidde nnyo n'atandika okukozesa takitiki embi. Mukibi obadde tukola naye naawe wakolako naye mumanyi ng'agamba mulonda muti oyo abadde ku kyalo nga bankoko. Bayimaamu ne batandika okubuuza naye n'avuma abantu. Oyo kasiru teyasoma n'ayogera ebintu ebitakwatagana bingi. Kumba abantu banyiiga. Kati olumu n'akola statement n'agamba omuntu alonda Bobi Wine n'otalonda eno ambuleera oyo aba musiru nnyo mujega. Butambala yonna n'etambula nti Muwanga yavumye abantu. Jjukira ayina we yalangirako abantu be Butambala obwavu, ayina we yalangirako Bamaseeko obukanzu. Kati ebintu ebazze bakola ki babigatta. Kakati yasooka n'alowooza Mukibi ndowooza yali tamujjukira bulungi nga muntu gwalabako n'atandika n'ogamba nti oyo si musiraamu. Mukibi muganda wa Ramadhan. Kakati abantu ne batandika omubuuza olugamba si musiraamu bw'ajja ku mikolo tusaala naye gwe bw'ojja ku mikolo bwe baaziina ng'olinnye emmotoka yo ng'okola ki ogenda oli musiraamu wawa gwe atasaala. Fitina n'ejjanga ekola ki ng'ekula. Bwe twewandiisa bwe tuti ne neiba wa Muwanga Kivumbi yajja n'ayogera ku katuuti ka Mukibi era twatandikira obugoye wa nnyina procession. Neiba n'agamba omusajja oyo mumulaba nti yannangira obwavu n'enkoko zange bwe zisalako ewaabwe ogwo musango naye mukulembeze gwe tulina. Batandika kugamba ne neiba buli muntu n'ajja be baawula ebibanja kwegamba abefitina bonna twabakwata bagende bakole ki bannyonnyole abantu. Numbers were good. Nze bino bye nayogeranga ku Twitter nti Muwanga agenda. I knew what I was doing. Kati ate president wa Nuupu n'amukola shege. President kati amuwa obwa vice kubanga ye yali amumanyi. President Kyagulanyi awa Muwanga obwa vice nga kyayagala amwali mutema ku Bampuuga. Kubanga Muwanga alwakujoyininga Bampuuga bandibaddeko addition. Muwanga alina ekigambo ate akakasa okitegeera. Kati toyinza kukkiriza Bampuuga babeere ne Muwanga ne Nambooze abo mudomo ababiri bano oba manipulatinga n'okola ki nobasa kyovola Nambooze bwalwana nnyo nga George Musoma yali ayagala mukono era twali tupakasa mukono. Nambooze n'apapala. President yagamba George ne bw'otawangula tuli mchali wange akakazi kaleke tuli mukono na kibiina. Ono n'akola ki najja ekira. Kakati ono bamuwa bwa president naye nga yakimanyi nti yadde tumuleseewo Muwanga kyabala kufuuka loopu
oba kuwagala kwesimbawo ku president kubanga takyalina kyakola kyagira ne batandika omuwa emirimu ali eri Masaka avuma bampuuga agenda avuma bantu ng'ewe eno kikola kitokota kitegeera era nze nagamba nga abantu nti omusajja tumulina nga kyenjogerako nkola nkimanyi naye kye nali sisuubira nti range kubanga statistics za Mukibi zatulaga nga Mukibi awangulira ku 67% awo naye kakati bwe bagenza okutuuka nga Namuwanga sobola n'omwongerayo bululu nga 15,000 bumubeemu bubeezi kubanga yatubbye n'otubba obwo bululu Muwanga yabugjeewa. So emboozi y'akalulu yeeyo naye ebya Muwanga katono nti era ebyo Muwanga bibakola ebyokuvuma n'ebyokwegagasa byayikoseza abantu bangi olaba n'abategeke ab'ekitiibwa abateeketeeke byebyo abantu togeto kyajjukiza abantu mbu tebaasoma bosi bateeketeeke okitegeera nga gobogaggawala abantu si basiru oli bwanika ogenda oyombayomba na buli omu abantu si basiru oluddeyo bagamba ogoba Museveni ye atavaayo yabaaki katuweemu omulala gwoba akoze eki akulemye waliwo omugagga ewaffe bamuyita Kansonsibambi wa Mawokota South Nsibambi yagenda agamba abantu bamugamba tiwaye tukole ekidonga Nsibambi ayogera ebintu bambi bino se nimwe ebintu byemmwe byakyavu buli kaseera mubeera musaba bino byoyogeza ng'osala abantu ne banyiigira ddala Nsibambi bayafunye obululu 6 mu constituency naye nga teri gw'ataalabirira era bw'ogenda olaba trend y'abo abantu abafaanana bwe batyo eyasigaddeyo kati era naye gwe twagala ndowooza aveeyo gye bujjako ye Ssewungu naye abaddeyo nnyo ne Nambooze atuleke kino kimumala. Nambooze nawedde agamba guno gwe gusemba tebakkuta naye Nambooze wano tali mu myaka 2 oba 2 eyo tutwalayo John Kirifu Wamala twamufunye nadda muntu wa George Musisi ali mu Red Cross yali munamawulire munnaffe gwe twagala okuleetayo ab'emukono bantu balungi bajja mutegeera ate mwana gye bamuzaala kati nga nange bwe ndaba oba mulya nnyama anadda mu Makindye East eyo omuyimiriremu munnyonnyole abole mwagala tonyiigira mangu bwe mutyo mwatandika bwe nakugamba Mukibi n'agamba wera wakuba bwotyo bulo kipise musajja anaamusobola naye ne tumala ne tumudde emabega tetwamudde emabega muganda w'Olugave kati honorable tunaatulyawo nga bamuwadde na ministry ate Museveni ayina waani kati nina kye nalabako lumu nga ndi naye Pikiri mama de mwayina njo ntolo musajja musiraamu oyo ensonga ezo mulungi era nfagira ye ale Mukibi ke yafuuse MP mujja kundabanga Europe ayinza okufuukirawo minisita ajja kufuuka nakati abo Bamukibi be balina okuwa ICT innovation ezo ministry bazitegeera naye kakati n'omusajja kyogamba mugati naffe kati tuguli kumpyawo kati UCC bagiwo manyize nkulangira ate bwe nkusaba sikuleka we yeggwe nalabye akatambi wali ne minisita kyoyo omukodo wagenda mutuuzo yatowa ku ssente bwe twamala interview yatowaayo kuva mu nsawo ye naye sisuubira tizaali nyingi namulabanga mu kopi oyo mutuuzo baminisita ba Museveni twaliko ku World Theatre Day ng'omulamwa gwa conservation era Museveni nze nkutya ng'omulamwa gwa conservation abogezi ne boogera abasajja abakugwe Makerere ne boogera ne bagamba ebizimbe bye bikadde bwe bibeerawo biraga conservation biki ebyo biki minisita n'avaayo omutuuzo n'agamba mwogedde wano ebintu birungi nange bwe ngenda Europe nsanga ebizimbe bye bikadde binsanyusa
bamanaga ekikulu naye mwamu atusobera siyete eno twali twagala gimenyawo tuzimbemu ennene nakwata ku mutwe ne nga bannange Yadde boogera nekyaleese abyonoonya byonna ne ngamba kiki kino those people are clueless president era gy'oba olaba we nalaba nagundi ng'agala simama minisita bamugye Seattle mu America mu Bungereza simama Seattle wa nabbanja seewuunya naga bwe bali naye ku luno tugerezeeko President Museveni mulimu abantu boyina okuwa kuti kuba minisita abagezi ne baba mu opposition oyo mulimu abantu kale nga baagalizaamuko balinako bye bakoze gundi oyo wa mutima mubi oyo bwanika naye mumuwa obwa state obwa agriculture atambuze endokwa z'emmwanyi Abed kubanga yo ekyaki si kyaki bwanika buli maka yagateekamu endokwa ez'emmwanyi buli maka yagateekamu endokwa z'emmwanyi kale tweyanza nnyo bwana Buule emboozi ye Butambala mugifunye n'ebyaliyo omwami yani mpozi Mustafa you a good boy kwagala nnyo oli musajja mulungi nnyo kale The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wale somuyamba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange